Afanizi baffe mama tubagala nnyo bambi kubangana mwe mutwagala kufa na kuwona mwenna abali e Uganda tubagala nnyo bambi n'abali e Bulaya tubagala kufa na kuwona bakadama bambi tubagala nnyo mama kubangana mwe mutwagala kufa na kuwona mwenna abali mu Amerika tubagala nnyo bambi kubangana mwe mutwagala nnyo era mwebale abasiramu mwenna tubagala nnyo mama kubangana mwe mutulaze nnyo omukwano abalokole bambi tubagala nnyo bambi Yesu abakuume nafeera atukuume namwe abadiventi tubagala nnyo bambi n'aborthodokisi tubagala nnyo era mwebale namwe abakatoliki tubagala nnyo bambi n'abakulisitayo tubeebaza nnyo okutwagala nyumizo nto yeffe tubagala nnyo mama kubanga nammwe mutulaze nnyo omukwano olunaku olwaleero kyaffe bizonto wabula temwewunye kinaba ku kamera kubanga atukwatidde leero yoyoyoyo naalongo yabikuttemu kamera pasoni waffe tasobodde kubanga alabika kale ekinabawo kyonna munaakigumiranga tewali tabo yeffe bani bizonto nga yetubitani yaffe tebani bizonto genda ekamwaka gye kali tojja kwejusa tuli simatinga bulijjo obudde bugenze tetugenda kubalwisa kano katukabawe nga bwe kabadde kasamala ebizonto agagulumizibwe emirembe gyonna Yesu yeebazibwe amiina yanga zonto abafunye ebizibu tubasaasidde nnyo n'abafunye ebirungi mwebase Katonda era mujjukire nnyo enjogera egamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera eyo tuveeyo sabula embaga baaba wiiki eno eggwako ebaddemu bingi naye Looya waffe maliriza omwagalwa asinze okunyuma yafuuse ensonga okuva omulamuzi Musa Sekaanoono yalagira poliisi enoonye Mabirizi emutwale ekitalya Mabirizi yabula tewali amanyi waali naye tamanyi waali omukyala Mabirizi twamunoonyezaako jjo atubuulira embeera egenda mu maaso omukyala yagambye ky'omwami we bambi aliira ku nsiko asiiba mu zikasino yakyusa ennyambala ayambala kiniga ayogera lulasita ekkomera liveeko ne bw'omusanga tabuuza nti haweyo ebyo yabivaako dda yakyusa embuuza era bw'akusanga asooka kubongako tekyo naye maani oli fiti kati kawanike somamu magye olinamu olwasabwo oba olinamu eddo omanyi bujjooni bwagala kunfata kati nabuuse mullo njira akasiba eno olinamu enkacco ompeekangemu anti oyo ye Mabirizi twagenze mu maaso okwogera n'omukyala omukyala yatugambye nti omwami we bambi amawulire gano gamusanga waka era olwagafuna yalwalirawo Nagana n'afuna dayoliya mu Luganda nzikulu nga buli luvannyuma lw'eddakiika 5 aba agenze manju emirundi nga 8 Mabirizi yagamba nti omulamuzi ono Musa Sekaana amuwalana nnyo Mabirizi agamba nti Sekaana mubi nnyo era n'enkola ye yakolamu emirimu si nnungi yadde Mabirizi bw'agamba babiggwerawa naffe tetumanyi emyezi 18 nga Mabirizi musibe kale katulabe oba banaamukwata oba akola kyakakwenza naye akuluke maaso ku lutimbe byonna tubirinze amagezi gatukuwa mulaza Mabirizi noonya katolu bwama akuyambe mu bwangu akusibira omusango ye mulogo gwe tumanyi oba tamala emirundi naye munoonyeeko bw'alina amayembe oba alina gante oba gambogo naye ffe yatugamba kyalina obusajja bwe obutamala ngatto genda bukuyambe va mu byokwekweka oba si kyonoonya omukulu jjajja mwami oyo bw'abanga mukwano gwo ayinza okukuyamba batugamba nti nno oyo jjajja mu mwami biseera by'olutalo yafuukanga kkapa munoonyeeko naawe akuwe ku bukodyo ofuuke omuyaayu omunene omuddugavu ogendenge wa Sekaana ate buli kiro okabirengawo buli kiro bw'omala oyonone ku mulyango embeera emusobere bati oleni olo Mabirizi tukusabira bbulo omubaka zaake kaminsona omulamba MP Mitana municipality kataba mugobe mu paalamenti ng'ensonga emugobya mu kujooga Amongi deputy speaker wa paalamenti ya wano obuzibu bwavaawa bwava wano eno paalamenti yatuuka yegende Tanzania awaliyo empaka z'ebitone ez'enjawulo okugeza omupiira saako emisinde volebongo oyo saako tenisi waliyo okubaka ne netball okwo n'emizannyo emirala byonna byayitise amawanga gonna agali mu East Africa gasindika ababaka beekabe mu mpaka zino yagenda okuggwa nga Francis Zaake awangudde banne mu misinde baaba muzaake yadduka ng'alinga mbuyaga era okukakkana ng'awangudde bonna kati olwakomawo baatuukira mu paalamenti mukulikeeyo oyo deputy speaker mukyala Amongi kwe kwebaza Zaake olw'okuwangula banne mu kudduka 10 naye neebaza Amongi gye yeebazaamu Zaake yali yakusoomooza ate okw'amaanyi Amongi nga yeebuuza ti Zaake ono gye ddala baakubakuba yenna ne bamumenyaamenya ne bamukuba amagulu
n'okubaako omugongo ddala ayinza atya okuwangula banne abalina emibiri emiramu ddala ddala. deputy sipiika Yalinga agamba Francis Zaake yali alimba bulimbi, binno tebamukuba yali yeekoza justice. Zaake yanyiiga Zaake yatabuka n'agenda ku Twitter n'assaako obubaka. Zaake yagamba Tiyewuunya abantu, ddala ng'amongi omuntu omukulu okudda mu kubalaata newebisoojyo ate ng'akimanyi tebamukuba bubi n'agenda ku kitanda okumala ebbanga ddala. era ne kkooti Yasala omusango gwe. era nga iraga kituufu Zaake yakubwa nnyo. kati Zaake yeebuuza Ddala amongi ono okudda mu kuduula nga muntu mukulu kiba kiraga ki ate nga mutuufu yayongerako awo n'obugambo obulala. kale nga butyoboolamu Mukyala Amongi ono era okukakkana ng'ebintu bitabuka, ng'amongi abusoma ng'Amongi atabuka, nga asonga atabuka ensonga etabukira ddala nga paalamenti ebuguma era ekyaddirira kwe kugenda mu kitabo ekirimu amateeka agafuga ennyimbo paalamenti 10 ekirambika bulungi nnyo ng'omubaka yenna akola ebitasaana okugeza n'asiwuuka empisa okugwa eddalu, obutakola bulungi mirimu okukowa mu mubiri, paalamenti ekkirizibwa omugyamu obwesige. bamukwata ku nkoona Paalamenti ati n'agivaamu nno ne Zaake naye bamutadde awo era emikono ne gitandika okumugyamu obwesige bagenze okuziba eggulo ng'abaagala agobwe. baweze kyenda beddu Oyo ye Zaake. naye nga Zaake Yali mutuufu onnyiiga, omuntu gwe baakuba ensi yonna neeraba gwe nodda mu ntebe kuba oli sipiika. nodda mu kubalaata Gwe baakuba tasobola kudduka n'awangula. kale maama Okufa oli kuyita okwebaka. olifa olaba kati Weebale genda mu maaso. ne mwami enanga Naye akubye hiiti. era mu njogera ennyangu Kati enanga yaliko. ne bwe kuba kalulu Nga tukakuba nkya. enanga najja Ku ballot paper. awangulira waggulu Enanga akikubye. ekigambo kwenda Tekikyakola kati mawulire. sawa yakwenda Amateeka gakikkiriza. tekyali kuloopa Gy'ate kyamuzi. yayenze ku wange Ebyo tebikyaliyo. bwe yenda buyenzi N'ensi ekwewuunye. era gye bujja Mulinde awaadi. nti best male best mwenzi awaadi agifunye Ye Fred Enanga. kama abakuume